okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe nate nkwanirizaako nate leero ku nsulo ey'enkya. Weebale kubanga okutugoberera, weebale kubanga weeyunidde Avento Production ne 3ABN TV. Abatugoberera ku Avento Production batumiddeko nnyo. Waliwo abalabi baffe ab'olulango, waliwo sijja boogera mannya naye beemanyi batera okubeerako nnyo. Tubatumiddeko nnyo. Mwebale kwekomera ku Avento Production. Mukama abawe omukisa. Naawe omupya ku YouTube channel eno, please tusaba osubscribinge, osharinge ne banna abalala. Enjiri eno eya Mukama waffe tugitambuze kubanga Bayibuli egamba nti mu Matayo nti enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa ng'obujulirwa n'enkomerero eryoke etuuke. Eribuulirwa amawanga gonna kubeera omujulirwa, enkomerero eryoke etuuke. Enjiri eno ey'obwakabaka tulina ogitwala buli wonna. So tubeere ekimu ku kitundu kwabo okulaba nga tubunyisa enjiri ey'obwakabaka. Sharingako ne munno tubeere nga ffenna tuyigira wamu. Katwebaze. Mukama Katonda ffe tukweyanzizza kubanga otukeesezza olunaku luno nate nga tuli balamu. Tusaba osonyiwe obutali butuukirivu bwaffe, tusaba otuyigirize, tusaba otuwe omwoyo omutukuvu abeere wamu naffe Mukama okuba nga atuyigiriza, aluŋŋamye endowooza zaffe, aluŋŋamye ebigambo byaffe ng'ekisa kyo bwe kiri, Kristo Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo kubanga ozze ng'otugoberera buli kanaku. Mukama akuwa omukisa. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kiriko omutwe okugamba nti ekigambo kiteeke mu bulamu bwo. Ekigambo kiteeke mu bulamu bwo. Ebyokuyiga byaffe bizze nga byeddiringana engeri y'okweteekateekamu ggwe ssekinnoomu mu kusinza, engeri y'okweteekateekamu ggwe ssekinnoomu ng'oyiga ekigambo kya Katonda. Era olunaku olwaleero gye twalabye nti weebaze omuweereza ng'amaze okuweereza, weebaze Mukama byonna by'akolera. Then olunaku olwaleero tuyina ekigambo kiteeke mu bulamu bwo. Byonna ne bw'oba ng'obadde oyiga otya, naye buli w'oyiga ekintu n'otakiteeka mu nkola kiba tekigasizza. Kiringa ne bw'oba ng'osomye by'osomye ne bitabaako kye bigasa mu bulamu bwo oba wasomera bwereere. Kye kimu n'ekigambo kya Katonda. Ne we tuba nga tuyiga naye ne tutateeka kigambo ekyo ne kitaba n'amaanyi. Ekigambo kya Katonda kigamba nti enjiri ge maanyi ga Katonda agalokola. Ekigambo kya Katonda ge maanyi agatulokola. Weewaawo buli we tukiteeka mu nkola, buli we tuyiga, kitegeeza tulokoka mu ngeri ez'enjawulo. Tulokoka mu bikolwa byaffe. Abantu bangi tebeetuma na balokole. Mulimu abeeyita. Mulimu abeeyita nti nze ndi mulokole. Naye mulimu n'abantu b'osanga nga baba w'amannya nti oyo mulokole, nga bamuyita mulokole. Ng'oluusi tebamanyi aba ddiini ki gy'asinza naye nga bamuyita mulokole. Lwaki? Olw'ebikolwa bye. Kitegeeza waayiga ekigambo kya Katonda akiteeka mu nkola, abantu bwe bamulaba balaba ne bamanya ebikolwa by'omuntu ono byanjawulo, biteeka okuba nga abalokole be beeyisa batya we bati. So olunyiriri lwaffe luva mu Zabbuli ey'E119 olunyiriri olwa 11. Olunyiriri olwo lugamba nti nteresi ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Dawudi omusajja ono Katonda yagamba
omusajja alina omutima gwange. So simanyi nenkeda ku makya nga nange Mukama bw'andaba mu maaso ge. Tekitegeeza nti Dawudi yali atuukiridde, naye Dawudi bwe yawulira waliwo engero essuula emu nga Dawudi abuulira omwana we olunyiriri nolabidde naye nga lugamba nti omugezi awuliriza instructions, okubuulirirwa. Omugezi awuliriza okubuulirirwa n'amagezi. Si kye kitegeeza nti Dawudi yawulirizanga ekigambo kya Katonda. Waliwo sitole eya Dawudi emu si kale nnyingi, naye waliwo sitole eyankwatako ennyo bw'ensoma ekigambo kya Mukama. Sitole eyo eri mu Samuel naye ne mu Chronicles mweri. I think Second Chronicles mba seerabidde 21 oba first. Story eyo Dawudi mu Samwiri omuwandiisi atugamba nti Katonda yamulagira okubala abantu. Ate we tugenda mu Chronicles tulaba nti ye yeeragira okubala abantu. N'aweereza omuddu we agenda abala abantu, naye n'amugamba nga abantu bonna ba Mukama, lwaki tubabala? Ebiseera eby'edda baabalanga basajja. Kakati Dawudi n'atuma okubala abantu. Bwe baababala yalaba nga balina abantu bangi, kwegamba nga alina awezezza eggye, amalala ne gamujjula mu mutima gwe. Katonda n'asunguwala olw'ekyo Dawudi kye yali akoze, n'amutumira omuddu we agende amugambe olw'ekintu kye yakoze. Naye Katonda yawa Dawudi ebibonerezo byali bisatu. Ekibonerezo ekisooka kyali kyakubanga enjala egwa mu kitundu mu gundi ye mu Israel, abantu bonna ekiso kya Mukama ne kibabeerako. Then n'okubanga batwalibwa abalabe be, aweebwayo eri abalabe be okubanga bamutwala. Ekyokusatu nti okuba ng'agwa eri Katonda, Katonda yaba amukola ki? Amukolako. Okumanya Dawudi yali yategeera Katonda. Dawudi yalowoozaamu nti Mukama wanaaleeta enjala, famine, biki abantu bayinza bonna ne basanaalumanya kubanga ye yali akoze ekintu ekyo bajja agenderamu. Ate n'alowoozaamu wanakkiriza Mukama aleke abalabe be. Omulabe we aba muntu muzibu nnyo, ayinza obutamuspearinga. Omwana w'omuntu si muntu mwangu. Dawudi yali yategeera okwagala kwa Katonda, yagamba nfundako okugwa mu mikono gya Mukama kubanga mmanyi Mukama wa kisa, ajjudde okusaasira. Gwe Katonda omumanyiiko ki? Kitegeeza Dawudi yali yategeera Katonda mu bulamu bwe, n'aba nga kwegamba yalina enkolagana w'otuukira okumanya nti Katonda wa kisa. Kiringa omwana waba akoze ekintu, kampa ekyokulabirako. Mu biseera ebisinga waliwo yatuwa ekyokulabirako ekyo naye nga kituufu nti omwana wakola ekintu, ebiseera ebisinga wabeerawo maama ne taata. Abaana abasinga tebaagala taata ababonereze, era aba agamba at least maama ankube kubanga bamanyi maama ye waakuba takuba nnyo, naye baaba oluyi lwa taata luba luzito. Taata waakwata oluyi oliwuliramu, era omwana afundako. Kyova olaba abazadde abamu batiisatiisa, nekuwabira ewa taatawo, nekuwabira ewa taatawo. Omwana afundako okugamba maama akole ki? Ankube. Lwaki? Kubanga amanyi nti maama ayinza n'okusonyiwa. Kakati Dawudi yali yategeera Katonda ng'amanyi nti wenna agwa mu mikono gya Mukama wa kisa, akuba awumbawumba, akuba omuddu, akuba owuwe, akuba awumbawumba. Kakati n'olunaku olwaleero ekyokuyiga kyaffe ekigamba nti nterese ekigambo kyo, tereka
kigamba nti ekigambo kitereke mu bulamu bwo. Omuwandiisi atuwadde akagero nti we yali akula mu myaka gy'ataano eyo 6 banywanga babagambanga nti abaana abato balina okunywa amata kubanga mu mata mulimu ekirungo ekya calcium oba calcium. Kakati abazadde ne bagezaako okulaba ng'abaana babawa amata. Calcium ayamba amagumba. Kakati actually bakolangayo amata ag'enjawulo. Bakolayo amata nga mulimu agalimu obuwoowo obw'enjawulo nga strawberry, ng'agalimu chocolate, okusobola okwagazisa abaana bano okuba nga banywa ki amata, ng'ekigendererwa kyonna nti banywe basobole okufuna ekirungo ekyo ekibayamba mu mubiri gwabwe nga bakula n'amagumba. So abazadde ab'enjawulo bakolanga ebintu eby'enjawulo era ng'osanga yatugambye nti abazadde abasinga bapaakangiranga abaana baabwe amata ago naddala ago agalimu obuwoowo obw'enjawulo. Bakolanga n'obuseke obw'enjawulo nga nabo babuteekamu akawoowo nti ng'omwana waasika awulira kali akawoowo akalungi aka chocolate ng'akawulira. So lwaki baakikolanga? Okusobola okuwagazisa abaana bano okunywa amata gano basobole okuba nga bafuna ekirungo ekizimba omubiri gwabwe. Abantu bangi bakola ebintu eby'enjawulo okulaba nga batuuka ku kye baagala. Omuntu waba alina akaŋŋamba olugendo lw'agendako akola kyonna ekimwetaagisa okulaba nga tugeze aba agenda kulinnya nnyonyi oba kulinnya bbaasi. Muva ku bino nti takisi ziriwo nnyingi, mulimu engendo ezimu nga togenda kulinnya takisi, waliwo obudde obuli specific bw'olina okulinnyirako kaŋŋambe bbaasi oba nnyonyi nga terina kuleka. Omuntu akola ebintu eby'enjawulo okulaba nga olugendo olwo terukola ki talusubwa. N'ebintu ebirala abantu bakola ebintu eby'enjawulo okuba nga baakiivinga ebigendererwa byabwe. Abantu bangi bakoze ebintu oluusi n'ebitasaana kubanga baagala okutuukiriza ebigendererwa bye balina oba ebirooto bye balina. Naye omuwandiisi yagambye singa amaanyi ge tuteeka mu kukola ebintu ebyo okulaba nga tufuna bye twagala, amaanyi ng'abantu abazadde baabwe ge baateekamu okulaba nga baagazisa abaana bano okunywagana amata basobola okufuna ekirungo ekyo ekya calcium mu magumba, singa naffe ge tuteeka mu kigambo kya Katonda nga tukiyiga okusobola okulaba kubanga abooluganda newankubadde tuli mu nsi eno tuliko nga tuli bagenyi. Ensi eno terina twemazaamu. Bwe tuba nga tuli mu nsi eno tulina okulaba nga tuteekateeka obulamu bwaffe olw'obulamu obutaggwaawo. Ku nsi eno tuliko kaseera katono, ekisinga n'okuneewuunyisa n'akaseera ke tuliko akatono kajjudde okusoomoozebwa kungi. Mubeeramu okukaaba, ne woba osanyuse leero terisanyu terigenda kubeerawo mpaka. So ne woba olina buli kimu wabeera nga tewaliiwo mirembe. So ensi gye tulimu akaseera akatono ate ng'akaseera ke tulimu akatono kalimu ebisoomoozo eby'enjawulo. Twetaaga okuba nga tukozesa akaseera ako olwa ekintu ekinene kubanga we tutunuulira we tugambye nti abantu bakola olw'ebintu ebitono, olw'obulamu buno obutono obuggwaawo ate olw'obulamu obugenda okujja. Ntera okulowoozaako ne ŋŋamba naye nsobola okubeeraawo ne sitalowooza ku kufa nti bannange kubanga onoogenda n'oziika n'ogamba oba nzaddako, n'olaba omulwadde ng'afa n'ogamba Mukama ate nze kwegamba tuli mu kaseera tuli mu kaseera akajjudde okusoomoozebwa. Abantu abamu ku mawulire wadde balaga ku mawulire abantu ababadde abali mu kujaganya olunaku nga bali mu kulaba fireworks nga bali mu kujaganya kubanga bamazeeko omwaka, abantu ne babalinnya ne bafa.
ng'olina mu kujaganya yeeyesi gye tulimu nti obulamu bwe tuyina tomanyi nti bukoma ddi mu kaseera akatono ofulumye oli mulamu ogenze weetute n'okwetwala mu kifo ky'ogenze okusanyukiramu ogenze kujaganya kumalako mwaka ate okufa ne kukusangayo kikyengezaako okugamba ab'emikwano nti tuli mu kaseera oba tuli mu bulamu obuli uncertain bwe tetumanyi kikiddako naye tulina okuba nga tulowooza obulamu buno tweyambye tutya okuteekerateekera obulamu buli gye tutalirowooza nti bannaaye waliyo okulwala gye tutalirowoozeza nti tugenda kwawukana n'abaagalwa baffe gye tutalirowoozaako kintu kibi tetutera kubirowoozaako naye nga singa tubirowoozaako bisobola okukola amakulu nti ne we tuba tweteekateeka nga tukolera future yaffe twandibadde tukolera future ey'obulamu obutaggwaawo tugikolera tutya omuwandiisi kye yagezezaako tulaga olunaku olwaleero ng'ekigambo kya Katonda tukiyiga nga tukiteeka mu bulamu bwaffe nga tukitereka engeri nnyingi ez'okuterekamu ekigambo kya Katonda mu bulamu bwaffe twagambye ng'okirowoozaako ng'omemorizinga ffe waneeno maka gaffe tulina enkola tulina enkola nga buli kanaku tuyigayo olunyiriri olumu olw'enjawulo nga tuluteeka nga tuli mu memorizinga nga twongerera we tuyiga n'enkya twali memorizinga ekitabo kya Yokaana nga naye n'abaana abato asobola okuyimirira n'ayogera Yokaana essuula yonna n'agimalawo kikyentegeeza osobola obutatandika na kingi n'ogamba katandike n'ekigambo n'olunyiriri lumu buli lunaku olunyiriri olwo n'olusoma naye n'olufumiitirizaako n'oluddiŋŋana ne luyingira mu bwongo bwo n'otereka omwandiisi agambye nti nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona ekintu ekikyasinze otwawukanya ne Katonda kyekibi ekibi kitwawukanya ne Katonda ate eddagala ly'ekibi si maanyi gaffe naye eddagala ly'ekibi kwe kwenyereza mu kigambo kya Katonda kubanga tulaba ne Yesu Kristo sitaani we yali amukema ate ekyewuunyisa sitaani amanyi ekigambo kya Katonda we yali amukema yamukema na kigambo kya Katonda ne Mukama yeebazibwe nti ate era Yesu yawangulira ku kigambo kya Katonda kaakati Yesu Kristo ekyokulabirako kyaffe waabanga ye Katonda yasobola okubanga ekigambo kyekyamuwanguza ate ffe twetaaga okutereka ekigambo kya Katonda ekisobola otuyisa mu nsi eno gye tulimu mu kaseera mu bulamu obutini bwe tulimu okubanga kisobola otuteekateeka ku lw'obulamu obutaggwaawo nga tukola buli kimu nga tufuna buli kimu nga twagala okufuna buli kimu kye twetaaga mu nsi muno tuleme okwerabira obwakabaka bwa Katonda nga tukabirira Mukama okutuwa ebyetaago byaffe tetwerabira kabirira Mukama kututeekateeka olw'obulamu obugenda okujja kigasa ki okuba omukristaayo ne weerekereza byonna n'otabaako nabyo ogendamu ne weerekereza eby'ensi byonna bye wanditunulidde ng'ebisikiriza naye n'ogamba nedda kantambula olugendo lw'obukristaayo naye n'oviiramu awo kikafuuwe Mukama atuyambe tutwale enkolagana yaffe ne Kristo nga yanamaddala ng'ekigambo kye tukinywezezza we tunaakinyweza tetusobola kubanga Katonda tasuubiza actually olunyiriri luno kisuubizo kubanga agambye nti terese nneme okwonoona mu maaso go bwe tuba nga twagala okutambulira wansi wa Mukama nga tetwonoona tulina okuba nga tutereka ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe buli we tuba nga tulina ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe ne weebeera mbeera etya nga yakusoomoozebwa obeera awo ogenda owulira ng'ekigambo kya Katonda kikukanfaatinga nagenda n'enfiirwa naye akaseera ako nga buli muntu alinako ebigambo byakugamba akuzzaamu amaanyi akuencouraginga ebigambo ebyo akaseera ako oba tobiwulira kale obiwulira naye kwegamba bye tebikola nnyo makulu
naye ekigambo ekyakolanga amakulu mu mutima gwange buli kaseera nina ennyiriri ezajjanga. Ekigambo kya Katonda kyaŋŋumya kubanga nakiwuliranga mu mutima gwange nga kiva mu nze nga kwegamba Katonda alina engeri gye yaŋŋumyamu kennyini. Nabanga waliwo ebyawandiikibwa ebisuubizo nti we twawukana n'abaagalwa baffe tuli balaba, ebisuubizo ebyenjawulo ebirungi. Ebisuubizo ebyo byandeetera okuŋŋuma ne ŋŋamba Mukama afaayo. So ebiseera ebisinga embeera ez'enjawulo we tuba nga baakuziyitamu n'ekugezesebwa okw'enjawulo twetaaga okubeera nga tuli anchored mu kigambo kya Katonda. Kituyamba, kituluŋŋamya. Ne wekiba ki oyiise osobola okujjukirayo n'ogamba naye ate Mukama agamba bw'ati, ate Mukama ayagala tubeere bwe tuti. N'oba nga kikuyamba okuyita ne mu bikemo eby'enjawulo. So tulina okuba nga tweyigiriza okuteeka ennyiriri oba ekigambo kya Katonda okukitereka mu mitima gyaffe. Bwe tuba nga tusobola okukola buli kimu ekyetaagisa okufuna ebirooto byaffe obituukiriza, katukole na buli kimu ekyetaagisa okulaba nga ekigambo kya Katonda kibeera mu mitima gyaffe. Ng'omuntu waalya emmere nabeera nga n'enkeera ayagala okulya, nabeera nga ayagala olya kwegamba nabeera ng'afuna amaanyi. Naffe twetaaga okuba nga tulina emmere mu ffe etuwa amaanyi, etuyisaawo. So olunaku olwaleero muganda wange nkulekera ekigambo kya Katonda. Fuba okulaba nga at least olunaku teruziba nga tolina lunyiriri lw'olina mu mutwe gwo. Ojja kulaba nga oli wanjawulo. Mukama akuwa omukisa. Mukama atuwa omukisa ffenna nga tuyiga. Mukama yeebale kubanga ebigambo bino abitujjukiza. Gye tukoma okusoma tuyongera okujjukira Mukama kyatwagaza. Mukama akuwa omukisa ng'otereka ekigambo kye mu mutima gwo. Tugenda kwewongayo mu maaso ga Mukama, tugenda kusaba. Katusabe. Katonda kitaffe nate tukweyanziza kubanga oyogedde wamu naffe. Tusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe. Tuwe emitima emiggya nga watusuubiza nti emitima emiggya n'abajjamu emitima egy'ejjinja n'embawa emitima egy'ennyama n'embaleetera okutambulira mu biragiro byange ne mu mateeka gange. Mukama naffe twewongayo mu maaso go enkyene y'olunaku olwaleero. Otuleetere Mukama okutambulira mu kigambo kyo, okitereka mu mitima gyaffe tusobole okuyita mu kusomoozebwa okw'enjawulo okuba kutulundiridde mu lunaku. Ebikemo eby'enjawulo ebyaleero Mukama katubiyitemu nga tukozesa ekigambo kyo. Mukama Taata, abazaana bo, abaddu bo abagenda ku mirimu gyabwe egy'enjawulo, tusaba Mukama obeere wamu nabo, bakulembere, bagulirewo emikisa gy'eggulu Mukama, era obeere wamu nabo, owa omukisa emikono gy'engalo zaabwe, owa omukisa amagenda gaabwe n'amadda. Ffenna tuwa omukisa nga tukuweereza, nga tukola ebyo by'oyagala Mukama. Era tetwerabira, tuyigirize okubala ennaku zaffe ez'obulamu tusobole okuwaayo emitima gyaffe eri amagezi. Abalwadde tusaba otwongere basabire obawonye, n'abayeetaaga abafiiriddwa Mukama babuddeebudde, abeetaaga okusaasira kabakulabe Mukama, abakunoonya kabakuzuule. Weebale nnyo kubanga owulidde okusaba kwaffe. Tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Obadde mulabi mulungi nnyo okuva gye twatandikidde. Mukama akuwe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.